Ibrahim Musana atera okweyita Pressure 24/7 nga y'omu ku bavubuka abatera okwejakira ku mitimbagano naddala ogwa TikTok mu budde obw'amalya g'ekyemisana leero asimbiddwa mu kkooti esookerwako ku City Hall mu Kampala n'aggulwako emisango egy'okuusa kukozesa obubi omutimbagano ng'alumba abakulu mu ggwanga. Ono okusooka avunaaniddwa kyakweyambisa ekifaananyi ky'omuduumizi w'amagye g'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba nga tamaze kusooka kusaba lukusa. Okusinziira ku ludda oluwaabi ono ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok Pressure 24/7 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu ng'asinziira mu kifo ekimu ekyanja mu ggombolola y'e Nakawa mu Kampala bw'omumenyi bw'amateeka yafulumya ebikwata ku General Muhoozi Kainerugaba okwalina ekifaananyi nga tamuwadde lukusa. Musana Ibrahim alias Pressure 247 on 5th March 2026 at Asante Apartments Chanja, Nakawa Division in Kampala District, you unlawfully obtained or processed data to wit a photograph and name of General Muhoozi Kainerugaba without prior consent of the said General Muhoozi Kainerugaba. Ng'oggyeko kino kigambibwa nti ono yakozesa olulimi olusiga obukyayi ku Muhoozi nga kw'ogasse n'okumulengezza nga bw'ayagala. Kyokka newankubadde emisango gyonna oludda oluwaabi lulumiriza nga bwe bigirinako obukakafu, omuvunaanwa abuulidde nti byonna bye bamugamba tabikolangako, tabimanyi era okugukkiriza kikafuuwe. Musana ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok yategeeza nga General Muhoozi Kainerugaba bw'atagwanidde era nga talina wadde obusobozi oba omugwanyiza okuduumira eggye ly'eggwanga, ekintu ekituyoboola ekitiibwa kye ng'omu ku bakulu abatwala eggwanga lino. You even got a position that you didn't work for. Many people in the army are better than you. Togenda akola mu lutalo tuwana oluzimba. Musana agambye nti kyakkiriza nga yakikola yabuulira Muhoozi nti tagwana kuddamu kweyita linnya lya Luwangula kubanga eryo lya jjajjaawe ye nga Musana era aw'ensonga we yazikomya kale nga takakasa nti mu ekyo yazza musango wadde okunyiiza nnantanyiizibwa. Who gave you the permission to call yourself Luwangula? Do you know who Luwangula is? Olaba nti oli CDF emundu nja kugamba gy'ensonga emu okulemera okukoochinga. Omulamuzi Eddie Kakarakire amuwadde omukisa okuyimbulwa kakalu ka kkooti kyokka Musana amubuulidde ng'abantu babadde balina okumweyimirira bwe babadde batakimanyiiko okuva lwe yakwatibwa. Nobody was protected when I was arrested. I was arrested and they made a phone call to outside. Okay. Yes. So as soon as you get the chance to communicate to them, let them know they can come and we'll see how to assist you. Kati bamulagidde okugenda ku Alimana abeereyo okutuusa nga 26 omwezi guno nga bw'ayongera okujjukira ekyamuwaliriza okudda ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga okumuvvoola, okumukkakkanya ko n'okumunyiiza. Omuvubuka ono y'omu azze akalambira nga bw'ali kabaka wa Buganda omutuufu era nga gye buvuddeko yasindikibwako mu nkomyo ng'alangibwa kwemoolera ku mpalabwa.